nsomye ebyafaayo by'eggombolola eno. Eggombolola eno tefugibwangako kabyanzi. Kabyanzi kiki? Omanyi stage za boda? Mu baana ba boda abo mulimu abaana abavuga nga talina stage. So mu kulonda kuno twetegereze, twewale bangi, tobuuka na kabyanze. Agenda kukubyanza kukakkana eggombolola esenduse. Lubalusewa TV, mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV, mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna akyatwekuumiddeko ku Lubalusewa TV. Suubire nti wasuze bulungi, Mukama akyakuuma. Abafiiriddwa, abalwazizza tubasaasirako, ate nga abafunye obuwanguzi nammwe tubajagulizaako. Nze Ajje Samuel, program Nsonga ku Nsonga, buli wonda bw'omanyirawo tuba tumaze okuba nga tugguka. Nyongera okujjukiza nti Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School basangibwa wali Bombo Kibajje Eddegeya. Sobola okuba nga ate ensonga bagitereeza bulungi nnyo, beesigise n'omwana wo basobole okuba nga ate bamubangula mu mbangula ennungi. Director Dr. Kiyimba Hamid agamba nti abasomesa bali well qualified, ate nga balina ebisaanizo ebingi bakkiriza okuba nga ate batendeka abaana bammwe mu butendesi obulungi ennyo. Ebyeddiini babyesigamirako ddala nnyo nnyini ddala, ate ng'ebyensula wamu n'ebyendya diet bagikyusiza ddala, omuzungu kyayita balanced diet. Batuukirire enamba zaabwe kwe ziri ku screen yaffe osobola okuba nga ate ofuna bulungi. Ffe n'agamba nti ku Lubaluseewo tuba tulanga director yennyini gw'oba okubira, si kubira bano bakadeyideyi ate nanako okubuzaabuza, okubira nannyini n'akunnyonnyola ekintu nga bwe kirina okuba nga tekitambulamu. Olunaku olwaleero ndi ne meeya w'Egombe Honorable Ronald Kasiriivu Kabembula, era nga ye meeya wa Gombe Division, ate ng'ali mu National Unity Platform, ekibiina ekiriwo essaawa eno okulaba nga ate mu opposition kitutte amaanyi mangi nga bwe mugalaba eyo naffe bwe tugalaba eno. So tugenda kuba tuwaayamu ebigambo 1, 2, 3 tulabe ate ensonga bwazikuttemu mu kino ekisanja kyasoose okutambuza Gombe Division. Tulabe biki ebigaanyi na biki byagenda otandikirako, biki byolaba nti akoze okusinziira ku bali ate abaaliwo mu myaka giri emikadde. Bitwagala okuba nga ate tutegeeza naffe tumusoyeyo ku bibuuzo biki bye twetaaga mu Gombe nga ffe bannannyini Gombe. Naye mwennyini agibeeramu, yagikuliramu, agizaaliddwamu, naye mune naffe tugirinako percentage. Ogiziikwa namu, abamu tebagiziikwamu. Buuza kuba tulaba tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Ndaba nsanyusa okulaba kubanga ndi wano era nkakasa naawe oli kumbona. Nze Kasiriivu Ronald Kabembula, ndi musanyufu olw'emyaka 5 gye ntambuza nga meeya wa Gombe Division kubanga tukoze. Omanyi kizibu omukulembeze okukkiriza nti olina ky'okoze. Abamu bakigaana. Max ne wa 8 igwe. Max ne wa 8 ndi with justifications. Okay. Era nkakasa mu Uganda nze omu ku basinze mu Uganda. Iye. Gwe bw'oba olina gy'omumanyi
mumbuulire naye mu Uganda nkakasa asiriivu abadde omu ku basinze era nkakasa Gombe division y'emu ku zisinze yadde ebizibu bingi. Bati sogezezaako nkoze ekisoboka ekiri mu busobozi bwange ekiri mu busobozi bw'ekitundu. Ona bwe tugenda kutandikira wennyini tulaba ebyokozeeko nze nganze abalabi bajja kuba nabo batubuulira eyo bwe babeera mu comment section eyo gye tubasanga ne batubuulira nti kino yabadde atolimba kino kyadde kituufu. Nze kunze amakubo nkoze bulungi n'obutagambika. Amakubo tulina amakubo gaali gafuuka amakubo. Ekisookera ddala wagenda n'okwata ku kkubo lya erigeri kutwala ku Kitebe. Abakulembeze bangi tubalabye naye n'ova ku mukulembeze n'aba nga tasobola kwefaako mu kusooka. Ekkubo erigenda ku ggombolola y'Egombe ekisooka Mwaligaziya. Ekya Kolansi municipality yatuyambako kye yatuyambako. So awo we tugenda otutandikira. Waliwo ekkubo eddala lye mwakola eryansanyusa ly'ekkubo erisalako lino ekkubo lya Wanda erisalamu awo nerigenda gwali ekiryagonja kuli ekiryagonja. Ge makubo agamu ge tusinga fokka abiri ya President Museveni nti amakubo ago singa baba bagakola nga bw'olaba gano agagenda mu kiti. President Museveni amakubo ago agakoze gaba gatuyambako ne ku jjaamu nti omuntu yandibadde agasijja agenda eno ng'agenda oba tugeze Mukono n'atayita Kampala naga kampite buyisi wano naye omuntu asobola okuba ng'agenda Namugongo n'agaana okuyita wano. Lwaki? Lwa ttaka. So amakubo ago bannayuganda balyagadde okumanya ne bannagombe kibuvumu kibugakozeseza kuba basinga batugamba ate amakubo gannemye lwa nsonga ate municipality sikwatagana naye bulungi. Gwe kiki ekikuwadde amaanyi ago sere notalyandye? Kakati mu Gombe ekisanja kino tukoze kilometers 120 kilometers naye nga tukoze opening netunyiga netuyiwa amazzi netunyiga tusobodde kukola kubo lyonna liri ku mutendera gwa first class malam olw'ebyensimbi kubanga twatunuulira nti ekibuga kijja buli lwotogaziya kkubo mu bwangu ekiseera kituuka nga tukyasobola. Era ojja kulaba ebitundu eby'ekibuga nga Matugga nti sayizi y'amakubo gaayo matono. Ekkubo ly'ettaka si kye kirungi ekisinga era ntera okugamba abantu bange ab'Egombe nti tuli yaddeyaddeko kubanga bwe tugamba nti tuli mu kibuga twandibadde na Kolansi naye tugamba tuli yaddeyaddeko. Lwaki tusobodde okugakola? Kubanga twajja kuweereza. Ekirala nti already omulimu gwe nali n'okukola nga ssentebe nali ngumanyiiko ebitundutundu ebisinga obunene ebirala obiyigira ku mulimu singa oba oyagala okukola ki okuyiga. N'olwekyo ne tututuula mu budgets zaffe nga kanso ne tupulaninga nti twetaaga ekkubo lino era ne tukolaganira wamu ne municipality kubanga ye supervisor. Mma mulina okuba nga mukwataganira Yes, supervisor we. Mpozi mwagula gundi grader? Yes. Nasa municipality na grader. Ye supervisor wa engineer wa municipality, supervisor wa projects eziri mu engineering naddala ku magombololo eno. So kilometers 120 zeesudde mu bitundutundu eby'enjawulo mu Gombe division era nja okwebaza abantu baffe bonna abatuwadde ettaka awalisa amakubo ago. Ekikulu nnyo ekyo kubanga mpuliriza mu local government zino tetulina ssente zisobola kukola compensation naye ogenda n'okuba olukiiko nga kyamani obategeeza tugenda kukola ekkubo lino Lakeri Road naye njagala tugaziwemu. Abantu bannayuganda munnayino balungi era baba bakulonda bakukkiririzaamu. Tusembayo nga batuwadde era amakubo gaffe ne gagaziwa bulungi nnyo. So kilomita 120 ekisanja ekijja mwami ajje mu nguudo. Njagala okukakasa bannagombe nti era ngenda kukola kubanga ekyokukola nkimanyi. Ekisanja ekijja tugenda ku maintaining ezi 120. Muzimaintaining eziddemu government gwetambula toswa ziri mate n'ozirekawo. Ekirungi ekiriwo nti ezimu ku zo World Bank atututteko enguudo nga 3 ezigenda okukolebwa mu mutendera gwa World Bank. Kitegeeza maaso awo budget yaffe ejja kubeera a bit relaxed. Enguudo ezo kilomita 120 tugenda zimaintaininga ate tunoonyeeyo empya kilometers 3. Bwe tugamba oluguudo olupya lwero olutayitangamu tractor naye nga tutudde ne community netukkiriza nti oluguudo lwe tuluteekawo tufunamu amakulu. Era mu sekita y'enguudo
ekisanja ekijja ngenda ku lobbyinga nga chairman ngenda kutula na bannanga abanansana municipality basabe batukolere Lakeri Road kolansi Lakeri Road oyo yava mu kirwanira okugwa mu katale k'okumabanda bamukole kolansi programu yange mwagala ku kolansi era bwe natuuka bwe tuteeseza emirimu nga bassentebe n'ekitongole kya Nansana municipality proposal yange egenda kuba ya Lakeri Road kolansi lwaki ekibuga batugga kigaziwe wali baba bayisizaawo kirakasangati kakati nga local government bwe tukola Lakeri Road kolansi ojja kulaba nga tawuni eyongedde okukola ki okugaziwa ate nkakasanga kisoboka kubanga budget ebaawo ate omulimu gwaffe ng'abakulembeze bwe oyina kusupervisinga waggulu okulaba ng'oteekayo ebirowoozo byo si ekirowoozo kyange mu manifesto yange nkikubuuliddeko ngenda kulobinga sigambye nti ngenda kukola ng'omuntu kuba local government yange tekisobola naye ngenda kulobinga Nansana municipality etukolere kolansi ku Lakeri Road. Okay, katono nnyo meya olina kyoyogedde ku World Bank okuba nti yatuteeka amakubo agamu ekintu ekyo kiva ku kintera nnyo kiwulira waliwo alobinga oba yo nga yejjabuzi neeronda munekagana amakubo ge twagalamu nga geetaagisa abantu matuufu nnyo okuba nga ate tugakola kolansi project eyo yajja era parliament wadde ogirabanga ensonga eyo gituulamu eri mu districts eziringa 3 naye at least I can confirm Kampala ne Wakiso kakati enguudo bazifuna batya era mufu abakulembeze yagamba ne tulowooza twandikoze luno mugamba nedda tukole luno olwo justifications ne muzikola ki ne muziwa era baatwalako enguudo 3 wano ewange mu Gombe oluli wano mu kibuga lwe lwa Kawanda Kirinyabigo Talemwa gy'osuulira ddala Navaayo Kirinyabigo Navaayo Navaayo ensi yonna ekimanyi nsula mu Gombe division kakati bangamba ekyalo ekimu oba onfunzizza ensi yonna ekimanyi ndi mutuuze wa Gombe division kubanga era etteeka ligamba you must be a resident of that Talemwa teyitawo tabiyitawo anti era lukoonawo ne luvaawo ne lugenda lugwa ku mabanda si kibi okweyagaliza ne lugenda lugwa ku Wanda so stretch eyo World Bank yagitwala amalla gali eri mu bitundu ebyekyalo mu Gombe Ruwo mu Gombe Ruwo era yesaayo eyo weewatyo yes waliwo oluva ku Semutolo kakati ekiddako bagenda kukola road designs road designs bwe zinaggwa nga balanga kampuni nga balanga asobola okutukolera oluguudo bamaze okutegeera tufaanana luliko biki baluyise mu mawulire kitegeeza wetutuukira okukola road designs project eba etandise so Gombe waabakkiriza era ndaba abantu oluusi ku street okwo nagamba tebalina kye bakoze bo bennyini babulamu kukyusa bigambo bo bennyini oga nti bo tebalina kye bamanyi ajja omuntu asondoonya akalulu naye nga talina kyamanyi kati ate n'alowooza mindset agenda gigamba abalonzi World Bank yo teyatuyisirizaako wali ku kitebe kino ttaka lino eppyawo eriri luva ku Semuto Road ne lujja Gombe mu Saabu ne lukkirira ekkungu ku kisaawe ne lusalamu paka Buwambu oyo yenda kolansi era abantu lwe luno lwe nalaba wano ku kapande ng'agenda ku Sunset Garden awo wonna kolansi tukoze bulungi Sunset Garden yaffe naye ebeeyo mu masaawa ye Gombe gwe twogerako yoyo ateekeddwa tulaba nti emyaka 10 maaso otulaga nti mukoze kilometers 120 kyokka ate mu kisanja kino bannagombe babakwesize ne bakuwa akalulu kaabwe olina okuddamu ate ozimaintaininga 120 ate omala okugulewo n'endala 3 okugulawo kilometers empya endala 3 ate nga kisoboka omuntu abafiira ku mmeeya kisoboka oba onoofiira kwani ekyokukola tukimanyi ekyokukola local government kasita mu planning nga mu budde musobola taataaganyizibwamu embeera y'ebyenfuna ne planning kasita eba nnungi bitereera ameya ku byempulira ne byemmanyiiko nti mu kisanja kyo kino osobodde okuba nga
mufuna ettaka ery'ekitebe biki by'okipulaningira mu maaso ogenda kutuzimbira ki naffe bannamawulire tulina okubeerako ne studio offisi nga naffe weeri bajeti yaffe mugiyisa akasente kaffe katambule kakati mbadde wano nkugamba nti ate kati mwe mwesiimye ngenda bakolera studio nga mugamba nimba kakati lwaki ntandise program nekugamba nti ndi musanyufu ebintu ebisinga bye nawa mu manifesto yange 8 ku 10 bituukiridde bwe tubanga essaawa zino tulina ettaka desmos 103 lye twagula nga kanso era nga liri mu mannya ga kanso nga twamaze okuteekayo okufuna consultant ali mu kutukubira plan wamu n'otubalira biki ebyetaagisa era tusuubira bajeti ejja gye ngenda okuyisa mu mwezi ogwokuna egenda kubanga eteekamu ssente zitandika okusima omusingi bintu biri mu bwangu ebityo aje nze ebintu bye nkoze eggombe ne bwoba wa fitina n'obipakira mu kakutiya ng'otambula ogenda nabyo era omuntu akusanga n'agamba owaayi oyo omusajja abadde atwala ki kizibu okubimementula n'otuuka ku leve egamba omusajja oyo talina kyakoze just go obeera nga tolina kyomanyi kwega olina waba bintu abisoommulemerawo era bw'osanga omuntu yenna naddala abeesimbyewo naga akasirifu talina kyakoze bakutuma abatemi b'ebigambo mutwale singa babaawo empaka kukyalo kunanya asinga okutema ebigambo mutwale kukyalo eyo twalinangako omusajja nga okutema oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layibulaale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu 0753 Lubaluseewa TV bigamba akitemera mitwalo 2 erinnya lyo lyerabidde bamuyitanga Matayo Matayo ng'atema ekigambo ku mitwalo 2 era nga muba n'ensonga yonna nga gatemufaayo omuwendo gw'okutema ebigambo katalemu kuno ogumanyi just emitwalo emeka 2 naye nga Matayo asobola okutema ekigambo ensi yonna nekkiriza nti mutuufu emitwalo egi yava buto ng'akitemera emitwalo 2 agenza okukula ng'era akitemera 2 kakati bw'osanga omuntu bw'atyo mulabe nga Matayo oli gwe twawangaalanga naye guma wange 2 ekiza mwamupromotinga ate nze ebiseera ebyo nali siina ssente naye yakulira mu mbeera nga yakuwayiriza nakutema bigambo ati nakufuula omulimu ekiza meya mu byonna mu kisanja ekijja tusuubire nti ekitema tikijja kubeerako yaddeyadde si yadde omulimu gugenda kutandika naye obuweereza tebuba bw'omu tugenda kutandika kusisobola kuwa assurance kigenda kuggwa because project esofuluma ngeri mu billions nga 2 billion nga 3 ate nzimanyiza government ate sobola kuwa assurance nti ezo billions tugenda zikola mu myaka 5 kubanga ate tulina priorities ki endala twagala tuweereze kiba kirungi ate tulekewo omukululo abala bwe balijja batandikireko saagala nzire wano ngambe wagamba ogenda kumaliriza ekitebe gali si maka gange n'akako kenyini gasobola okukulema gali si maka gange so twagala tutandikeko tulage wajja tulaga mukama w'anaatusobozesa tujja kubanga omulimu gutandika nja kutwala olambulewo nga tukola ground breaking kiba kinkolera bulungi nange nensigaza ku records manyi ku ground breaking bijja kuba birungi tujja fumba ne kamere emukolo gwa gavumenti tegubeerera okay meya bwe tuddako ku bakyala bano abasuubuzi obutala abo
obategekedde otya kati nyinawo tulina akatale kana bakaita baka akabaka ese kamanyinga kageena kati akatale ako kalaba kalimu okusomoozebwa kutya nti ekkubo ligenda kuyitaawo abakyala bano muba planingiddewo bannakazadde b'eggwanga bwe bagenda okudda ng'oluguudo lumaze obbayitamu kakati tulina okusoomoozebwa nga Gombe Division Council tetulina katale kali ku ttaka lyaffe bonna nga bw'obulaba buli kuwananyini era Gombe ayimiriddewo kumpi 90% bantu be batubeezezzaawo okuviira ddala ku masomero kubanga amasomero 25 agali mu Gombe era ba stakeholders galinga madiini agagamba zimba wano Umeya, zimba wano Catholic, zimba wano Protestant school. So n'obutale bwe bufaanana. Siina katale nga kaliwo ku ttaka lya kanso. Bonna obutale bwe tulina ttaka lya bwannannyini. Kitegeeza ekyatuuse ekigendo tuka katale k'Ematugga nga kayiseemu oluguudo lwa Kiti. Kasangati kisobola n'otuuka katale akalala. Kubanga decision y'obwannannyini tosobola kugimanya kiki beetaaga. Naye UNRA yatukola bubi by then mu planning tiya planningira bantu abo era tubadde tulwanagana nabo okulaba ki ekyokukola nenze nina solution nga chairperson nga council waliwo stretch bwanaajo oyinza okuba togigendereranga ekkubo oyitagenda kuyita stretch eri wakati wa Kobir ne Lokoview stretch eri wakati wa Kobir ne Lokoview awo stretch eyo kubo terigenda kuyitawo so nga ate ye reserve nga kubo era Gombe Division Council tutegeka okuteeka mu proposal yaffe omulundi ogwokubiri nenga twagiteeka mu deri UNRA etukkirize tugazetinga ekifo ekyo kigendeko abasuubuzi baffe era nkakasa nti omusuubuzi wange ow'Omatugga ajja kuba afunye ekikyasinze wera kampeyini nziwulira biki tugenda bagoba ku makubo nina program namutayika ddala mu kibuga ky'Ematugga stretch eri wakati wa Kobiru ne Lokoview nga UNRA tegitaking over tugenda kukkaanya ne UNRA stretch tugiteekemu artist akatale abantu baffe abali affected awonawona n'ekkubo bagende bakolera kakati obutale obulala nga council nina ekirowoozo era nakipresentingako ddala lwakuba tekibadde tekinnama kiwalinga twagala ku gazeti nga ze tuyita trading yards trading yard kusinziira mu nteekateeka yange kyekifo ng'omuntu alina ekifo kye tosobola kiqualifyinga nga katale olwokuba nti kiyinza okuba tekituukagana na size naye nga kibangirizi kisobola okukolerwamu emirimu okugezaawo abazimba amaduuka ebbali eno nga wala n'ekkubo naye nga maaso musobola muteekawo n'aba nga alina trading yard nga mu mateeka mugimanyi kubanga ebimu lwaki ogiteeka mu mateeka osobola okuba ng'olondoola obuyonjo bwawo osobola okuba ng'olondoola obulamu bw'abantu abaliwo osobola okuba ng'olondoola emirimu nga bwe gitambula kubanga obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kulambula bwe tunaakola trading yards ne tuziteekateeka bulungi kijja kutuyamba okuwonagana okusikaŋŋana emigwa buli kaseera wuuyo ate muveewo kubanga abantu wano mujja kuba mubateeseteese ettaka musuubira oddifuna anti tukolagana ne stakeholder we yazimba ekizimbe n'asigaza reserve ennene ku kkubo nga kyatuuka mu kkubo naye nga waliwo reserve saagala kansi emulabe ng'akolera mu kkubo so concept eno egamba tukwatagane ne stakeholder oyo tumuyambeko okuteekateeka ebyobusuubuzi bamaama abo bataata bafune we bakolera because at the end of the day be bantu baffe banoonya nabo kawogo kawerera abaana kabeezaawo bulamu ate obuvunaanyizibwa bw'obbateekateeka mwaffe n'olwekyo tugenda kulaba nga tuteekawo trading yards ezo tuzigazetinga emateeka kati omulimu gwe nnina kukonvinsinga technical wing ne council tufune ekintu ekyo kibeerewo mu mateeka nti ajo olina edduuka lyo liina parking space nene wandyagadde okukolamu bizinensi endala kyomatiza council nti luno olujja lwange njala okuteekawo abasuubuzi b'ennyaanya kati council neekugayidinga nega nti bwe ziba nnyaanya tebateeka wansi kyoba sooka oluyiwe seminti
ekirala bagenda kukyama wa so tuleme okusikagana n'abantu abo kubanga okusikangana emigwa tekiyamba ate n'okubeerawo obubezi nga tubawaganga abakulembeze kino ate oba tobayambye so mu nteekateeka yange ey'emyaka 5 ebibangiriza ebyo ebikolebwamu abantu tugenda kubiyamba okulabanga bisobola okuyimirizawo obusuubuzi bw'abantu baffe. In fact naffe nga council tusobola okufunayo akasente ne tugamba trading yard eyo eri mu kitundu bwekiti tubawaddeyo sementi bwati mugiwe sementi wansi esobola okubanga enkuba bw'etonnya obusuubuzi waffe tateeka maali mu bisooto. So kyekyo kitugenda okukola mu myaka 5 mu by'obusuubuzi naddala eby'obutale nga twongera okukwataganira mu n'abo abalina obutale kuba kati olaba amabanda market katale ka bwannannyini naye emyaka gino 5 twamala dde okuyisa tugenda kateekamu amataala ga sola. Mabanda agenda mu mataala ga sola. Kizino bana bakola ekiro balaba bulungi. Bagenda kuba ebintu babiyingiza budde bagenda kukola nga artist balaba. Kwana ffe tuwagala tubeeko kyetugattako yadde akatale ka bwannannyini naye ate abakoto abakoleramu bafa. So council yamala okiyisa bagenda kufuna amataala ga sola. Tugenda tubeerako mu kisanja kino kyennyini meeya mu bya amasomero ga gavumenti twagala abantu bamanye galiwo g'okutteko naddala mu kuzimba tulisi mu kugezaako nga muzimbira amasomero ago classroom blocks nawulirako limu gyali saidize eyo era mu kyalo eyo saayi ddyo muganda wange Kagere munnamawulire yaliyo oba ne Katabira yaliyo abeera ensimbi bagirya bulungi nnyo ne bagiwoomerwa. Nze kwolwo sajja naye naliwulira kumanya amawulire nagalaba omulimu gwebale twagala kumanya amasomero gano mutera okugalondoolako nga mmwe abakulembeze ne mulaba abaana baffe batambula batya banywa ku kiyugi abaana bagenda mu kaabuyonjo ezireze at least eziro mulimu wootuuka ku ssomero ng'ekyamazima kaabuyonjo n'omwana agitya. Kakati amasomero ffe tukoze ogwaffe omenye Cybright Primary School kanso ya division yagizimba classrooms 2 ne Nansana municipality naye ezimba tutaddemu desks at least buli mwaka mbamu ne desk abaana bafune we batuula desk eziwera 10 naye tezimala kubanga nina mangi nina amasomero 25 aga primary n'aga secondary Mugombe. Yes Gombe yasinga amasomero amangi aga government mu Nansana municipality nina aga secondary 3 kakati ogenda okugabanya desk nga buli omu afuna 10 buli somero ne classroom okusomozebwa kumukwe mmanyi kwa basomesa abasomesa batono tebamala njaga kubeera honest batono njaga kubeera honest essomero eddamba liyinza okuba amasomesa nga si gonna naye mulimu agamu ninawe mmanyi nga bali 4 ku station ate nga balina primary 1 paka primary 7 naye nga kuliko abasomesa 4 ne basomesa ki olwo subject ki era buli kirasi babeera saagala kulimba gyekiri mu Gombe abaana baba nayita tombuuza birala naye saagala kulimba gyekiri oyagala mbeere mu kamera nga chairman so okwo kusoomoozebwa to be honest tosobola kuŋŋaanya essomero ddamba lirimu abasomesa 4 nga n'abasomesa abo abaana balina bakusomesa primary 4 aje njogera nga chairman wa Gombe oyogeranga chairman w'Egombe nze essomero osobola okulitugambako ensi erimanyi sijja kulyogera naye ekifaananyi ekinene kiri nti tebamala anti singa oba omanyi lwaki tebamala gavumenti ebyekiraba n'esolupanga ekimanyi erina bambega okuva ku kyalo ekimanyi n'akulira ebyenjigiriza akimanyi kwaffe twasomera nga baabana bino byenjogerako tewali atakimanyi n'akulira ebyenjigiriza akimanyi abaana baffe banaasoma akati olunaku lutuukanga omuntu yali tayalinze bwamala okulitayalinga ne batwala obudde bunene okulanga anaddamu
olunaku lutuuka ng'omuntu yavudde mu service Liko kibanga kiri mu Gombe wana ate ewalala eyo mu byalo ewalala. njogera byewange naba abaana ayogera ebyewange so okwo kusoomoozebwa ate okusoomoozebwa okwo definitely si kwaffe nga kanso gwaffe gwakuteekayo maloboozi eri Nansana municipality ate Nansana municipality nayo ne submittinga ku district okulaba nga tufuna abasomesa abamala naye nkugambye waliwo we babula Gambia abasomesa. okimanyi nti buli ssomero lya private agasinga obungi galina ba support staff ng'abaffe tebamala ati gavumenti abaana bagenda ne baba bangi ng'ate bo balina kye bayita siiringi nti awo kati awe muli abakozi be muyina bamala Kituufu. naye ng'ate okusinziira ku baana abakozi be balina tebamala Kuba bwe mbalamu abo abasomesa. kakati oluusi wekinsoberera n'osanga nga batwala teacher saketi wasabye abantu ssente bwe kutuuka kwogera wano nti abasomesa tebamala tekyo tebakyogerako. Nyina teacher wange gwe nsinga okwagala bamuyita Damali Nabbuto gye nasomera Rwadda Primary School. kakati gwe omwagala Natuula naye omukyalo oyo mukyala mulungi nnyo nambulira abaana balina nze nakwata ku mutwe bali mu 10+. Yagamba ina 200. Kakati bwe buzibu bwe tulina nti emirundi egisinga abalondoolera gavumenti eno ng'oggyeko fe abalonda abali mu offices nti teeka likugamba tebagiwa kituufu. Bagamba edi teacher tosolooza yadde 10 Kituufu. naye nga baamuwa abasomesa 5 ebibiina 7 naye nga abaana bali tugeze mu 1,200 nenjogeddeko naye baba tebawera ekibiina ne bwe kibaamu omwana omu artist alina okuba n'omusomesa buli ssaawa yakusoma bwe kiri. kakati musomesa head teacher n'atuuka mu fix talina kyakukola so okugamba nti ezimu ku gaps ze tulina babulako ntebe tuzitaddeyo ebibiina tugezezzaako babulako si wonna naye balina bye babula. Bwe ndikomawo nga programu zijjikola ku byanjigiriza nja kubuulira. Meya bwe tugenda mu constitution ya Uganda mu Gombe muno gobeera head of security. Tulaba ebiseera ebisinga ng'abaana baffe abamu bagombebwamu obwala ku poliisi mu ngeri y'amankwetu genja okuyita amankwetu. President Museveni yavaayo n'agamba aido babijjeewo naye abaana essaawa kati bakyakwatibwa ki aido ng'ate tukiraba nti abantu abamu banyuka leeti. Tulina abantu baffe bano be tuyita bala bakayiiza olw'eggulaawo bafumba katobo abeezewo abaana be bafumbira ku bawuulu bafumbira wabowe batyo banyuka ssaawa 5 emmere yeggwemu emmere tasobola girinza ate agizza enkya olw'eggulu kyekira balina olaba ng'egipika ekole ki aba chipusi bakola kiro ojjukira muziyita mutya trade ki ogundi yammwe eyo obutakolera ku kkubo ogimanyi meeya sigimanyi trade order mulizo ekitegeezo teekateeka we bagenda okukola kibadde gaati kati abantu bano engeri mwaba waako kyenabasemako njiyite gavumenti ye y'emyaka gino 5 nti mwasobola abannagombe oba bannamatugga okusobola okuba nga mubawa nti emisana bajja ne bakiliininga ne babeera nga wakalu olweggulo ne bajja ne bakolerawo ne bajja ate ne bavaawo era n'emisana bakola ekibuga ne kiba ekirungi tugende tugula ekyapati ku kkubo bakola wanga otunulamu obagoba obateekebwa okugambye obuzibu bwe tulina tetulina katale kaffe kakati wawo poliisi zoyagala okuleeta naye ng'oli bwakubuuza yesu oyagala bagende naye balagewa kyeki kyegambye nti myaka 5 tugenda gazeti nga trading yards. Mbadde nkyali ku kibuuzo kyange meeya nti oyina authority oba oyina obuyinza engeri gy'oli head of security mpozi nga kigambo bugambo osobola okugendako okwo ku poliisi awo n'oyitawo n'olaba abaana baffe gye bali eyo naye ng'otuukayo oyina gwe bagambye gw'omanyi ogeetuukayo n'olyaga nange gye ninti kiki anti munne nali nzira ewaka nga ngenda kugula li amazzi ku dduuka
abasajja kati jjukira bangi batambula 50 ate abaana abamu batya n'abatuukako n'agigumira ati so simanyi nsonga eyo bwegikola otera okuyitayo okwo ng'oli wa kibiina ki kigambo ga nkuyita head of security nga kyamanyi oli wali kubanga eyo provision mweri mu nsengeka y'emirimu tigwe head of security ne munaye batuuka oteesa ebyaddala tebakuyita bwe bagayinza okuyita osibo nabonaye nga kakati nze nga head of security mbetaaga ku summit mwenna just kiri kigambo bugambo mu constitution kubanga nyina ne munanga sindikira message nangamba mukulu aje mbuliza ku meya nti engeri gyali head of security bamutegeezaako kuba n'abasirikale betulaba bangi nti bagenda baleeta mu Gombe ajereka kunkugalira ku mashafu nga bantegeezaako ki nti munaye honorable meya head of security Gombe tubadde tuteesa nti tugenda kukuleetera abasirikale abalala nga 7 amanye ekitongole ekisinga okwegonza nga poliisi kijja kigamba yamba poliisi ne poliisi ekuyambi ekijja kigamba poliisi ku lw'omuntu wa bulijjo baire poliisi yesinga ndowooza pyala ennungi ne bweba yakubye emisana olweggulo wakirijja n'ekyokulimba n'ekibategeeza bw'oba okitwala oba kikitwala naye nga yeevuddeyo nebaako kyeyogera so security officer yandisookedde ddala era asooka abeera kyamaani w'Erusuwa kituufu era mu operations zonna ezo ez'omu community bagamba mulina okuba ne kyamaani Erusuwa oba defense kati ekibuuzo bw'oli ku kakiiko k'ekyalo nga tonalowooza waggumbulula mikazi bakola nga bali ne kyamaani w'ekyalo oba kyamaani aba yeebasi asinza kugamba nemmeka asinza muwaayiriza mikisa mingi okubanga nabo tebaakoze eki tebaategedde naye mu ggwanga eritambula nga ffenna tweyagaliza kyandibadde nga LC emanyi ate kira mu nkola y'emirimu bo batutegeeza mbwe bamala okukola operation bagenda parade nga be bakutte ekiro balondemu baani basuspect na baani be bawolereza era chairman yalina ogwo omulimu okugenda naye ate jjukira gavumenti eruddewo okulonda LCs abamu baafa mbalinamu muno mu Gombe nga chairman taliiyo abalala baasenguka abalala bakadde nga yakoowa bagenda okulonda ekisanja kiri nga amazeeko emyaka 2 katali mu 25 twamuzaako mumanyi yayitako munene amuga jangu nyambe munenze enkoyi abo benjagala kakati mu mbeera eyo obukoowu bwabwe nabwo emirimu bugireetera okuba nga tegidduka ku speed kubisa neneeyisa y'ab'ebyokwerinda naye si nnyangu oluusi so ekyo nga kyamaani nga meeya wa njagala okulambika ennambika entuufu nti poliisi bwe beekikoze ekolere wamu ne chairman mbadde meogenda gamba nti yanambike nti siri head of state ebigambo bakya sebo etteeka likimpa naye okimanyi nti ne bweba district security committee situlako sigibeerangamu kuba banneerabira kati obaanye abawa ebifo eno bona kyo nkyebuuza oba kuba kutukiina kubanga nandirowoozezza head of security weggombolola district bwetuula ebyokwerinda bakubira waayi jangu otubuulire ku bifa mu bya security byeyo kituufu oba enamba yo nga wagikyusa nga bo bakuba kweri enkasi simanyi nakumanya kireka nfune obudde mbatwalire enamba yange yeeno nti banange bumba nze head of security bakupimpisa wano ng'eriwo omukolo ati kakati munaye omanyi gwe head of security what naye bagamba oyagala okuba olukuŋŋaana wali bagala kunnyonnyola amateeka gonna agakulaga nti mutuufu head of security ate oyagala kumenya mateeka so mu mbeera eyo weetagisawo okwongera okukolaganira awamu local government si zino ab'ebyokwerinda muzisembeze ku lw'abantu bemukulembera meeya nakulabako nga ebyemizannyo birimu abavubuka bano ekyasinza okubagatta bya mizannyo abamu ne bava mu bikolwa ebitali bituufu ne badda nnyo mu byemizannyo obudde bwabwe obusinga disi bwe batakoze oba bwe bafusizaawo akadde n'akola ki
n'abuteekawo ebyo ogenda bikwatako otya kuba kyemmanyi emabegako waliwo bikolako okwo kiki ekyasinga obikugjamu ennyo tekyabinzigyamu just gwe weerabira nti ate waliwo ekitongole ekyaffufu ekivunaanyizibwa obutereevu buli lunaku nakyo kyomulimu gwakyo miki mizannyo naye nga enteekateeka tugiina omwaka ogujja kisanja ekijja essira tugenda singa nnyo diteeka okulaba ng'ekitongole kyongera okusemberera abantu oba omuzungu kyayita public relations kubanga mubadde ebbanga lyemutadde wano twagala okwongerawo ssente basuuliridde nnyo no si kubasuulira nnyo buli nga bw'olaba nti buli mwaka kuba ne thiimu yaago temusobola bikwataganya byonna so ga leero ngenda kukwata ku kino Jennifer Musibe yali e Kampala walaba nti yafuba nnyo okusika KCC eno n'ategeka zi festival n'ebeera nnyo n'abantu so emyaka gino 5 tugenda kitunuulira era ndimu okunoonya abakugu okutuwandiikira pepa ku ekyo omanyize sifulumya kintu nga abakugu tebakinoonyerezaako tuyinza kukola tutya ekitongole kino okulaba ng'omuntu bw'aba alina kye yeebuuza asobola okukiwandiikira waka ne response n'agikola ki n'agifunirawo bw'aba alina essimu gy'agala okuba ku kitebe mwina bahandola abasobola okulaba nga addibwamu nga client oyo talumizibwa bw'aba alina kya complaininga alina wasobola okukiteeka mu nnaku bwe ziti ajja kuba akoleddwako n'okuteekawo sisitimu eraga nti gundi yaleese complain ye wano bw'aba yagireese kikyaddayo nakyo nti complain ye etuuse yadde tannaba kukola ki kukolebwako kubanga eyo mechanism tubadde tetugiina ng'ajosa okujja n'ocomplaininga nogawaayi kakati nina okwemulugunya oba ku musolo nekitegeeza bw'oba osanze akolako taliiwo oba olina kutambula n'oddayo kati tugenda kunoonya tuli mu kuzimba tulina ekintu kye tuli mu kuzimba nga tuhayalinza abakugu okulaba nti complaints zino bwe zijja tuzirisiivinga tutya era ki ekiraga nti omuntu oyo yakomplaininze naye tannaba kuddibwamu okugeza osookomplaininga tana omusolo gwe mwangerekedde tegumala oba mungi kakati mu mbeera eyo nga osobola okuddayo yes omusolo osobola okugerekera ogutamala nga noddayo nobagamba ebitongole ebirala nga bwe binajja mwakoze bubi inabawa miliyoni 2 kyokka munteeddeko mitwalo 3 yes abantu balina business nga ziri supervised by URN ekirala nga bagenda kulowooza obbaki obba omusolo ate nga mu Uganda okubba omusolo kyabulabe so ekyogaa nti omusolo gwe bagerekedde tegumala kitegeerekeka so ng'omuntu oyo bw'aleeta complain tuyina kye tumuwa eki kyaddayo nakyo yes takoleddwako naye ayina kyalaga nti yakoze eki yatuuse oba kinaaba kya digito tukyazimba network sisaga kigira mu bwangu kubanga mu mbeera yenyini jo nadde njogerako ne mukulu wange Kapiteni Bernard Muwanga mbwa ngenda kukyazaako Honorable Mayor nangamba mumbuulize nti nga tukyaye ennyuma tugga United yamukola ki Kapiteni tamanyi nti ndi mu campaign Kapiteni mujjukize nti meya waabwe ali mu campaign so kyemmanya nvunaana butalaba mipiira naye ngenda kukola ekisoboka kulaba nga okutandika ne mugamba otandika ne 5 yenga alinga otandika ne 6 February kuba banonda 4 mu washuwaneso otandika ne 6 February liigi agindekere kubaloza abalamu wali alaba enkambi buli werabanga meya waali bawagira abadde agenda ogukuba ati akuba vole ne gunywa bawagira naye kati naawe okimanyi obeera awo ng'ate olina okufuba okulaba nga n'akalulu kakyagulanyi katambula bulungi akalulu ko mukanoonya meya oyina strategy kyegenda okukuma akalulu kalulu sikeekaluli kano bakugambye kali kati kana akalulu mpulira Musa kumpulira bwakategeka bakugambye kali katya kubanga akalulu kalina amateeka mukakola ki mukatambulira just rules of the game abantu bajja ne bazimenya wali obaddeko mu mupiira kituufu nsaaba yambubizi naguzanya wali obaddeko mu mupiira
kakati Buddu bwebezze n'abantu ne bakuba abantu emiggo kigaana mateeka ga mupiira kutambula. Kakati tugenda kukakuuma amatya mu tteeka nga bwe ligamba bwe tugenda okukakuuma. Etteeka nga bwe ligamba. Ekitali mu tteeka naawe ekyabali nga bw'otokimanyi n'ekyaffe nkakasa tuyinza kukimanya. N'abantu mpozi ndoza kyensaba mmeeyo kiyiseewo. Abantu bandize mu ba chairpersons oba offices bajje obukonge buli eyo abantu tebakinywe bukonge. Yet tusuubira nti bwe bumu obugenda okukkirizibwa okukola ki. Abantu bayinza otuuka wali n'atuuka nga ne ssentebe yaggaddewo dda n'ajja mbw ayagala kukola ki. Kankubuuze. Yes, tubakubiriza. Naye ekibuuzo bamanyi. Awo kyesimanyi. Bamanyi. Gwe mukutu kigwo baba bategeereza. Bera kungamba ku WhatsApp bali bameka. Gwe bw'obikula WhatsApp group y'ekyalo baliko bameka. Eya kiteriko bameka. Gavumenti zalina okuteekawo tusampolinge wano kuliko bameka. Kuliko ba 150. Alina abantu 150. Kitegeeza nti communication network commission etugyazaamaanyizza entambuza y'amawulire nafu. Obulango bwandibadde buyita buli kaseera mugende mukole kino olaba n'okutiikinga engeri gye tulonda ffe ba candidate ffe tuli mu kumenyeka n'omulimu ate nga gwandibadde mulimu gwa kitongole. Obululu bwaffe obutafanyo kibi nnyo okulya nti obululu akadde kamu bwafudde kibi ku bantu abakulu abalonda nga tituga bali abavu. So mu mbeera eyo nja kukubiriza bannayuganda katona ajjayo kakongeko genda okajjeyo kubanga akakonge kano kaliko bikwatako. Akakonge kano kako ng'omuntu genda okajjeyo kwero siyo nekulinaanye okatereke ate ogenda okalondese kakole omulimu gwako ate omala otegeke abo gulina okubeera. Okay. Twongera okubebaza abatwekuumirako ku Lubalusewa TV. Tulina emmeeya Ronald Kasiriivu Kabembula nga ye mmeeya w'eggombolola y'Egombe. Tuli naye tuwayaamu ku biki byatuusizzaako Gombe oba byakoze mu Gombe ate tulabe biki byazzaako singa muba mwesize ne mumuzzaayo bajja kwesiga ne musobola okuba nga ate mumwongera obuwagizi bwammwe n'asobola okuba nga ate atambuza bulungi nnyo eggombolola y'Egombe. Meya Kasasiro twamwogerako luli nesoko omuntu yisizeemu kakati Kasasiro aje Kasasiro buli omu alina Kasasiro eka wakolera ne watambulira naye Kasasiro kino kyenteekateeka tulina program gyetugenda okuleeta bagiyita Keep Gombe Clean Initiative. Keep Gombe Clean Initiative. Nga mu Keep Gombe Clean Initiative mulimu abantu basatu abavunaanyizibwa. Okusookera ddala mulimu community. Mulimu Gombe Division, mulimu Nansana Municipality. Eno campaign y'abantu basatu. Naye nga buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Bwe mugenda okumukwasa. Buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe bwe tugenda okumukwasa. Ekisookera ddala ffe nga Gombe Division ne Nansana Municipality mu myaka 5 egiddako tugenda kugula garbage truck. Oba emmotoka ya Kasasiro. Gye tubadde mu mbeera nga tupangisa bupangisa bumotoka ku kkubo. Butipa mbulaba. Aka n'osembayo nga ba service provider bali mu kulwanagana bonna kutubeera mu kusala misango gy'aba service provider. So mu campaign eno ffe ababiri Gombe ne Nansana tufuna emmotoka ya Kasasiro. Tuvunaanyizibwa okufuna we tuyiwa Kasasiro. Tuvunaanyizibwa okufuna ba support staff abayambako okulongoosa wamu n'okuyoola. Mu wano nina essuubi nti abantu baffe tugenda kubawa emirimu kubanga nandyagadde support staff bano babeere community based. Namubajje mu bantu. Yes, bavubuka bava mu kitundu ekyo Beekavule, Beesanga, Beematuga, Beebuwambo oba wonna tunaaba tunaakola omulimu ogwo. Bw'okikola oba otonzeewo emirimu. Ate n'ekirala
tubalekere obuvunaanyizibwa ab'okuba abasupervisa b'ebyonjo mu kitundu ekyo bo babeere nga bennyini bo be bavunaanyizibwa kuyonja naye nga kanso erina akasente kebawaayo okusobola okulaba ng'omulimu guno gutambula ate era mu ssente ezo nga basobola n'okufunamu omuganyulo omulala mu kasasiro ono kuba bamusootinga ne balaba yeetaagisa n'ateetaagisa era ng'era balina right kasasiro oyo okufunamu nabo ssente bw'obateekako omanya nti nati community efunamu ate ne kanso ekola omulimu gwayo n'ekitundu ne kifunamu kakati obuvunaanyizibwa bwaffe obulala nga Gombe division ne Nansana municipality kwe kuteekamu ssente kuba ekimotoka tugenda kiguza ssente bagenda okuyoola ba support staff nabo tugenda kubasasula kakati obuvunaanyizibwa bwa community buluwa obuvunaanyizibwa bwa community bwe buno tugenda kukolera wamu okulongoosa ekibuga bwe tugamba nti eno wiiki ya bulungi bwansi ffe tuteekamu bye tuyina nga Gombe division ne community ne yeenyigira tuleese emmotoka tuleese abakozi tuba tukusuubira naawe ku mudaala ng'ogenda tukwatirako ekikutiya tukiteeke ku mmotoka obuvunaanyizibwa bwa community obulala kwe kubeera abatunuulizi b'okulaba ebyobuyonjo tebitambula bulungi era mu ntereeza y'emirimu kwongera omutindo tugenda kuteekawo amasimu nga si ga kusasulira ng'omuntu asobola okukuba naawe ensonga ye receptionist waffe n'agiwandiika ti mu kitundu bwe kiti waliwo ensonga bweti ne bweti ne tumanya kigenda wa musawo wa byabulamu kigenda wa musawo wa bya bisolo so kati nkuga ekyo kiki nagambye ti mu mpeereza y'emirimu tugenda kwongera okutuukwa ffe eri ku muntu ono gwe tuweereza aleme kwemulugunya agenda n'anenya town clerk ne town clerk naye alina emirimu emirala gy'alina okukola n'anenya meeya naye nga meeya naye mu kiseera ekyo alina emirimu gy'asobola okukola kubanga bw'oba oyagala okukomplaininga eri kampuni nga Airtel oba MTN ng'olina message oyagala obbawa ne bw'oba togenze ku kitebe okimanyi nti osobola bayina ennamba z'okubako n'owa kyoyagala era ne bakuddamu ezo ennamba nja kuba nfiirako nnyo bomba walaga kuba nnyina kasasiro wemmulaba abantu walaga ate abantu baffe okumanya nabo bajjamamu enkoko ezifudde embwa kakati amuntu nga tonnamunenya twamugamba muyiwawa wa era tumunona lunaku ki kubanga omulimu gwonna twagukwasa ba service provider ate tubalabako assurance nti omulimu basobola okugukola era bali mu contract kyova laba ekisanja ekijja nze nga meeya ndi mu kudesigninga concept gyensuubira okuguza kanso yange lwena egigula tugitambulire kujja kulaba nga ekibuga kiri yadde tetusobola kumalawo kuba eno tetuli bulaaya ewammwe teriyo bikono tewali watali bikono mu nsi naye gwoteeseteesa ki bw'omanya nti nooli strike bagenda kukutomera training nnyo ogende ne mu gym omanyi nti omuntu bw'akwekoonako agwa nina obukakafu nti nze nga kasiriivu waabwe nkalubamu nkaluba toli mwangu toyinza kuntomera n'osigala kyekimu okay honorable awo wennyini nga tuwumbawumba tuyina abaana baffe abakolera mu makampuni ate nga Gombe ekyamazima etuuse kufuuka Jinja industrial area erimu amakampuni mangi obakyalirako abamu tutuukayo forumu twatambulako ne minisita ow'ebyentobazi maya ani Bukenya minisita Bukenya honorable ne tutuukayo muwabuzi wa president ku byentobazi ne tutuukayo nenga ne gears abaana be balina okwambala biki tuwulirira eno kyabaana omukono gwabuuseeko ate okugula ekyuma kyagulidde kakati Gombo naali oba nkugambe ntya factories nyingi naye nga nakwadde interview wano okubuuza zikola ki gwe bw'oyita mu kubuusa nga zitwala ki zonna zikola plastic ziriko ebipande kati kyekitundu mwosanga factory terina linnya lye baliyita
tumanyi kye bakola naye ng'ekuumwa magye. Hey. Nali naawe essanga ng'ekyuma kirumyeko omwana gwe kennyini futte gyoyo bw'oba omunyina osobola ogula. Twamala kutuula wansi ne tulaajana baggulewo tugende tulabe embeera ng'ekyuma kyamekesa omwana. Aje nali naawe bwaziba tebagguddeewo. Ewama balina essimu gye baali balinda. Otuukawo nga balina essimu gye balinda okugulira kyapasoni okuyingira. Kwe kusoomoozebwa kw'oliko. Bw'oba oyagala okumanya eggwanga lino bwe lyafa, jangu okyaye ku mafactories agagamu. Era sikaali bw'ayingira bw'afuluma. Bw'akokinga ku mmundu. Bw'ayingira bw'afuluma naye nga kyapasoni olyawo ku gate. Matono nnyo g'osanga nga gayina kye gakola nga kitegeerekeka ate nga n'enkolagana yaabwe n'abantu nnungi. So si muli mu ggwanga enzekka. Ne tufubye okwogera nabo mu meetings ez'enjawulo okulaba nti bane mukyuse neeyisa. Abaana bali omwo nga bw'oyogedde bafuna ebizibu eby'enjawulo. Bakola tebabawa byetaagisa ku kukuuma bulamu bwabwe. Anyway, eky'essente sijja kiyingiramu kize baagala ze babawa kuba bizinesi yaabwe. Ate okimanyi mu Uganda tukyalemereddwa okuteekawo ssente ez'essalira omuntu ze yandisasudde ki omuntu. So ne bw'opushinga mu tteeka oli ajaga tewali tteeka ligamba nti omuntu kati ng'abaana bano ab'obuwala omwana n'aggamba n'omusanga nga yasuze akola mu factory naye nga tebalina wadde obuyigo bwe banaabirako. Omwana ow'obuwala n'asula nga tanaabye naye ng'alina byapakira ku kiro. Ekitongole byaffe bikola okusobola okulaba nga bituukiriza naye okuza akisesinga si kyangu. Naye tosobola kgendayo ng'oweebyobulamu n'enkya n'oddayo ne luli n'oddayo n'ogenda waayi meya nze amasimu genfuna ku factory eyo ago mangi njagala kutaasa mulimu gwange. Mwebiri kabaga ate tojja nnyo mwebiri. So tugenda kwogera nabo nga bwetwongera okutendeka abantu baffe kyekyo kukola naye nga kusoomoozebwa ne nammwe bainvesita abajja okukola emirimu eggombe nammwe mutuyambe mukole ebyo ebituufu. bw'otyo tekimala. abo boogambye balina basikaali abataggulawo. Ate oba bantuuza mu ttaka ne bataggulawo nali naawe baatuggulira naye ng'ekyuma kyamekesa omwana baatuggulira. Olina engeri gy'obasabiremu okukola ebituufu. Baatuggulira. Gwe yaliwo baatuggulira. Nze nali mabegawo nga mayitima omunene wange bw'ayingira nga nange nnyingira. Baatuggulira. Kati oba twegayirira ani oba twegayirira bano ababakuuma. So kinnuma nga kyapasoni kubanga ezimu zikosa abantu waliwo ezikuba omukka omungi ennyo ekyalo ne kisula bubi. Waliwo ezikola ebintu nga si birungi naye njagala kusaba ndowooza tugenda kwongera otuteeka enninga ku minisita ku minisita avunaanyizibwa bainvesita bano bwe baba bajja babeeko ebiragiro bye bakola ki bye babawa tofunamu nga community. Kugambye nazo nnyingi ebimu olaba bikomera. Tosobola kuvuga mu Gombe muno noga kati nvuza ono stretch eku factory 10 osanze emmotoka ezivaayo. Kye tusinga okukola eno olaka bucupa. Zonna ze kazikola bucupa simanyi. Nga sinneerabira olina akantu koyogedde awo noga nti omukka nga mungi nenzijukira. Tulinawo obuzibu obwajja mu ggombolola-yo. Tulina pasita Ssenyonga ayina embizi. Embizi zaatuuka ne zifa, embizi zisazeeko ekyalo ne buli kimu kyonna kigaanye ekivundu kiringa ekivundu. Eri kati ne bwotwalayo omuntu oggulayo polita kyagula yaba mubasenkayo busenguzi. Olaba abafaaza tebakyaliira we balina kuliira. Kati babatwala ate mu kibuga gye baba baliira bakomewo. Abakyala basesema bakola buli kimu. Ekintu ekyo gaggombolola temuyina basawo bavunaanyizibwa ku ebyo ne mwewolako n'abasawo abalala okuva e Nansana oba ne mu Wakiso. Kakati ngenda kukuweereza ripooti. Gombe division zeekoze ne Nansana municipality zeekoze ku kifo ekyo. N'eggwanga lyabulwamu omutima ogw'obuntu bulamu
kubanga eri ensonga yakuba muntu mulamu n'omanya ekitundu kino nkikosa kiri bwe kiti. Ate nali naawe ng'abantu balina obutakkaanya n'eddeyi abaali bakola bwe twatuukirira abaddeyi mu lukiiko lwalimu abatuuze olwali hooti walaba nga bavuddeyo ne bawoza ne balaga ekyokukola era n'okwetonda ne beetonda nti bannange mukole eki mutusonyiwe ne tugenda kutereeza. Kati bwatereera era tusobola kusanga nga abantu b'ekigogwa bakomplaininga ne Pastor Ssenyonga ngenda mwegayiya nga bwe mwegayiridde bali Pastor tukendeereze ku kibonerezo ng'abantu b'Egombe olina gw'oyogedde nti nno mutagamu akoobo mwegayirire. Pastor ayinza okuba nga nali mukabuntu ekyo si bwe ŋŋambye ne taata tukwegayiridde tukendeereze ku kibonerezo ng'abantu b'Emwereerwe. Ekivundu kitutta abasawo bawadde biki ebyokukola teri atagenza awo. Kati kama menyini abayivu mutugamba no one is above the law. Naye sikitegeera. Kamwegayirire. Musumba mukwano. Tufa. Agenda kusabirayo. Tufa. Fenno twali tuteesezza oba tuweemu ekkanisa. Tufa mu Yembizi agitwala eno mu kibuga. Naliko mu lukiiko lw'abantu ne lusaba atuweemu ki? Atuweemu church. Pastor ne bw'olaba tali mu mbeera nnungi jjukira. Atuweemu church. Nawuddaga amini yattata. Kakati olaba. Kakati ekyo ekiteeso twakisabako n'abatuuze. Agiva mu by'okusaaga. Nga tumusaba atukyusizeemu. Church eri e Kampala agireeta Emwereere. Eno faamu y'Embizi engeri gy'eri nnungi. Agitwale wa? Wali e Kavule. Naye baba betuyisa bubi. Hayi batagenda kulumba paka ekitebe. Ebyo simanyi ffe tusabyemu church ng'ab'Egombe. Akyuse kuba kati ate n'abaziri abangi bali eri. Abaziri batikka tulera ne batwala mu kibuga. Kakati okwewala ndako mukwano okwewala transport costs ez'okujja ennyama mu kyalo eno. Pastor tukyusizeemu. Ffe ab'Egombe otuweemu church. Eno faamu y'Embizi ogitwale mu kibuga naye tufe ekivundu. Ate munaeri banga ebyalo biringa bisatu byokka. Kiva Emwereerwe ne kituuka Ekitungwa. Ebyalo by'ekyalo ssebo biba binene. Bwe boyogera ebyalo bisatu muganyiza okubeera byakusaaga. Bakakyala be bakyazaala. Ffe tusabye okusaba kwaffe. Bakyasobola okwegatta jjukira oba oli awo ogeewula akatuuka oba owange yakyuma. Aje oba omutuukirira mugambe. Mugambe kagere mutume. Yamutegeera. Amutume tusabye tuli bakkiriza atuweemu church. Okay. Ajiwa beka. Nga tuwumbawumba meeya. Meeya. Ekisanja kino bwe bakikuwa. Mu 231 okomawo oba olina ekifo ekirala ky'ojjiramu. Sijja kwogera ku 231 kubanga simanyi sinze Katonda. Sinze Katonda ebintu bikyuka. Tuyinza otuuka 231 nga local government tezikyaliwo. Kuba tugenda mu kulonda tumanyi binaava mu ki? Okulonda kwa president n'ebirala. Naye kyenjagala okugamba aje. Tuli mu kalulu. Akalulu wano nakakugamba nti akalulu kano kalimu lwakuba tukatunuuliranga. Kalimu ba independents n'abali ku bibiina ndowooza oba basatu. Babyogera mu kibinja ky'abannamabejjega naye saagala kitwala bwentyo. Naye kyenjagala okugambako mwami aje. Nsomye ebyafaayo by'eggombolola eno. Eggombolola eno tefugibwangako kabyanze. Kabyanze kiki? Omanyi stage za boda? Mu baana ba boda abo mulimu abaana abavuga nga talina stage. Abeera awo n'agendako e Bwayise. Nava e Bwayise n'omugamba ntwala
twala ekigo nakutwala ekigo nakujja ekigo nakutwala embalala abeera awo. So mu bululu buno bwe tugendamu buno bwa Gombe, nja kwogera ku Gombe. Nze ndi muntu ayina wenva wango kimanyi ndi wano kitegeeza sirika byanze nati kikigaana na ku stage kubaako omubbi butobangako ku nsi ne baga nti bwoba buvuve Kampala tolinyanga ku stage y'egundi kituufu era nikiwulidde kakati tefugwangako kabyanze. Omuntu yenna yenna buli lwajja naga nze siinaho enva kabyanze bamutuma enva osobola okuddira ssente zo n'oziwa kabyanze nti zintwalira egindi bw'atadda kituufu kituufu. Kakati mu kulonda kuno kwe tugendamu naddala kuno okw'obuweereza bw'abantu tulina okuba bekkaanye ennyo. Muzungu kyayita vigilant. Towa kabyanze mukisa bwe yamuloopawo omuntu nga n'enki ogenda muloopa wa ate stage y'ababbi osobola okumanya stage yawo eriko omubbi. Kyogera mu kalukalo ke tuli mu mulimu bakabyanze baliwa asooka gwe kuwadde kyakulabirako naye mulimu abantu nga yakugamba abo abaze bawaze ndi naabo oba oli awo ezaawa ndi naabo. So omuntu yenna yenna Gombolo eno nga zokusaba obuvunaanyizibwa naye ng'akuga nze sina kyenzikiririzaamu kyebamuwa local government ya Gombolo omuloopewa eza kasirivu ne bwenkunyiiza ne bwe mba sikoze bulungi kyoyagala ojja kugenda ndabe principal wali ekavuli ensonga yange ngikole ki ngiweeyo kitegeeza sirika byanze kituufu ate nuupu si stage y'ababbi kubanga osobola obutaba kabyanze naye ng'atuuka ku stage y'abaki y'ababbi teryakutuma nva. Nkubuuza wano osobola okuweereza ssente awantu wonna wonna noga boda oli waawa ampitawo buyisi kale ntwalira ssente zino eka ewa abamanyiyo tasobola. So mu kulonda kuno twetegereze twewale bangi tobuuka na kabyanze agenda kukubyanza kukakkana eggombolola yesenduse yasibula abatulaba bana neyanzizza abandaba abadde baali mukumbona yenze wammwe Kasiibulo Ronald Kabembula. Era bw'onootuuka okulonda ojja kulaba wali ambuleera ne kale ey'Omumerika ndikonzekka alina kale ey'Omumerika ate era ku kabonero akambuleera sirika byanze ninaawaka ate si stage y'ababbi stage ya kitangaala stage ya mbuleera. Okay, tweyanze ye abatambudde naffe olunaku olwaleero ze agi Samuel tubadde ne mmeeya w'eggombolola y'Egombe Ronald Kasirivu Kabembula. Oba oli awo ng'akawunti kannatuuka tuyinza omuzza tulaba ate ki ekitambula kasatu okulaba ki ekivudde mu kalunga 15 ye bamulonda nga 4 nimbye February kyo kisatu bajja kuba tulina obudde awo. So tukoze ne Muhammad Katabira nga producer waffe olunaku olwaleero tujja kusukka wano Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Lubalusewa TV mazima ku mazima.